a national identity card, voter location slip, application number from NIRA shall be eligible to vote in elections for the NRM Youth League at the branch village where he or she is registered. Olwaleero ekibiina kya NRM ekiri mu buyinza kyanjudde enteekateeka zaakyo eri bannakibiina mwe bagenda okuyita okusunsulamu abanaakwatira ekibiina bendera ku mutendera gw'ebyalo okwetooloola eggwanga ng'enteekateeka zino zitandika olunaku lw'enkya okutuusa nga minaku z'omwezi 3. Kigenda okutandikibwa mu kiseera kino okulonda okw'obukiiko obw'okukyalo obwa NRM okugenda okutandika n'okuteekayo empapula eziraga oyo ayagala okwesimbawo nga kitandika n'ennaku z'omwezi 24 olunaku lw'enkya tuuka ennaku z'omwezi 30 ku buli kifo ekiyitibwa omuluka gwaffe mu Uganda yonna, era abammemba b'NRM bokka abali mu Yellow Book be bakkirizibwa okuteekayo empapula ezisaba ekifo eky'okwesimbawo. Mu nteekateeka zino kikakasiddwa ng'omuntu awagirira ekibiina kya NRM era ng'ali mu ligisita y'ekibiina yekkakkirizibwa okwetaba mu kalulu k'ekibiina. Abali mu Yellow Book be bakkirizibwa okuteekayo empapula ezisaba ekifo eky'okwesimbawo, ate n'abanne NRM bokka bokka abeewandisiza mu bitabo ebyo be bajja okukkirizibwa okwetaba mu kukuba obululu mu lunaku lwa 6 May. Kampeyini zaffe ez'abasente bw'olwokuba bali mu byalo byabwe tetugenda kuba na rallies. Kampeyini zigenda kutandika okuba nga 1 okutuuka nga 5 ng'abantu abatuula mu kyalo omwo abamaze okuwaayo empapula zaabwe n'ebifo bye baagala mu kitundu ekyo bayitaayita mu bantu sekinoomu. Tetugenda kuba kampeyini rallies olwokuba tetwagala kusplitinga byalo byaffe gye biri, era nga 5 akawungeezi kampeyini zijja kuba ziwedde. Kamishona w'ekibiina kya NRM James Kinobe William ategeezezza nga bagenda okutandika n'okukebera enkalala z'abalonzi baabwe ku buli kyalo okwewala emivuyo egiyinza okuddirira. Olwokuba tugenda kukuŋŋaana ku kyalo omulundi ogusooka tujja kukozesa olukiiko luno okuyitaayita mu nkalala zaffe. Abo abeemulugunya nti ze banzijjako ku nkalala ne bansuula eri nga nkyali mulamu, ogwo gwe mukisa gw'olinda kubanga ffe regisita yaffe ejja kulaga nti wafa, gwe ng'oga nti bannaye nkyaliwo. Abaali basenguddwa baga nti ono yatuviira dda yagenda, regisita yaffe ejja kulaga nti okyaliwo. Eyali awandiikiddwako olw'okuba maybe abakukyala abamu bakulowooza nti oli w'amaanyi ne tukutuuma nti wagenda mu kibiina ekirala ojja kukozesa omukisa ogwo okutangaaza nti nkyaliwo. N'olwekyo tujja kusooka ne verification ya regisita zaffe ku kyalo ng'okulonda tekunatandika. Mu nteekateeka eyanjuddwa kigambibwa nti omuvubuka awezezza emyaka 18 okutuuka ku 3 yakkirizibwa okwesimbawo okuvuganya ku kifo by'ekibiina mu kibiina kya NRM. Uganda yenna awezezza emyaka 18 oba okudda waggulu naye nga yawandiisibwa mu kitabo kya NRM kye tuyita Yellow Book, nga okumwanjula n'okumutegeera obulungi ajja kujja n'akakonge ke twakozesa mu kulonda oba voter location slip oba endangamuntu ye, ajja kukkirizibwa okusunsulwa okwetaba mu bagenda okulonda. Mu bavubuka buli Munnayuganda yenna ali waggulu w'emyaka 18, kino mukyetegereze nnyo kubanga twabagamba regisita yaffe bammemba baffe bava ku myaka 16 naye kati eno regisita y'okulonda batandikidde 18. Lwekyo omuvubuka ali wakati w'emyaka 18 okutuuka ku 35 bw'anaaba ayagala kuvuganya mu bifo bya bukulembeze bwa kibiina waddembe okuvuganya, naye bw'ebanga ekigendererwa kye kujja kuvuganya ng'ateekateeka okwetaba mu bukiiko bwa gavumenti, eyo emyaka gy'abavubuka gikoma ku 30. Lwaki twasigaza abavubuka? Ekyo bakibannyonnyodde era twagala okubakubiriza n'ekyo tunaffe tujja kikolako nti ne registrar tajja kunominatinga kugenda ku kifo kiri ekirala bw'obanga wanominatinga okukoma ku myaka 3 kubanga ebifo ebyebwere bya gavumenti tebisukka myaka 3. Uganda erimu ebyalo ebiwerera ddala emitwalo 7,200. NRM egamba nti yakukola enkuŋŋaana ku buli kyalo ezimanyiddwa nga balaza n'ekigendererwa ekyokusunsulamu abalonzi b'ekibiina nga basinziira mu regisita. Okuvuganya n'okwesimba mu bintu byaffe byonna biri bisatu ebikulu. Oteekwa okuba nga oli Munnayuganda asusse emyaka 18 okudda waggulu, erinnya lyo liteekwa okuba nga liri mu regisita yaffe eya NRM, era gwe ojja kuvuganya kakiiko kali aka mainstream aka village oba okuvuganya mu bifo ebirala. Abo abagala okugwa mu leagues ez'enjawulo nga bwe zinnyonnyoddwa era nammwe mwetaaga ebisaanyizo by'ebimu naye ng'ekisinga obukulu oteekwa okuba nga oli Yellow Book. Lwekyo kiri ekyokuba nti okola infiltration n'oyingira. Bw'oba wakozesa omukisa guli n'osensera regisita zaffe tetukulinaako buzibu.
naye ku kyalo kuli ab'oku kyalo baba bakumanyi olukiiko lwa bbalaza lwe lugenda okusunsula kubanga bajja kubanga bo bakumanyi nti oli campaign oba mobilizer wa kibiina ekirala wadde wasobola okuyingira n'owandiikibwa mu register yaffe. N'olwekyo akasembayo kano ka namba 7 kakulu nnyo. Tujja kuba n'olukiiko oluyitibwa bbalaza olunaatulamu bannayuganda ku byalo byonna 7,1200 ebya Uganda. Ku register egenda okutulamu egenda kusunsula abo bonna abeeyingizaamu nga si batuufu n'abaasuulibwa ebweru mu butali butuufu. Mu kiseera kye kimu twagala okuwa omukisa buli mukulembeze yenna okuddayo ku kyalo gy'atandikira. Either alonde abagenda omulonda kuba naye ebifo ebirala byaddako abyagala oba naye yeesimbewo okuvuganya ku kyalo okwo. Naye ng'ekikulu olina okuba n'ebikwogerako ebikakasa nti gwe boogerako mu register yaffe. Steven Sakamate, Magara TV, Agatalinda.